Banaye okukwatibwa tekunyuma. Nayinza okumyuka ne gakumyukulula. Naddala walona kyo masa kalo kibagamba agamyuka omutezi ge gamyuka n'akasolo. Kuluno kyavudde the other way anti yadde mu defilement. Eriso lyamwengedde. Mulabi. Banamusalira n'ogwenjaga. Ate alabikira ddala nga abadde alinayo ne pulaani y'ebyobufuzi. Agala bakansala. Naye lwaki muba mweweebuula okutuuka ku ekyo? Ne conversation wagirabye gy'alina gy'abadde agamba ng'oyo omwana. Sooka ogimpeeko ndabika awo. Gwani. Nze Ssenfuma. Ssenfuma yogera amanya go. Oyina emyaka emeka? Oyina emyaka emeka? Oyina emyaka emeka sebo? Oyina emyaka emeka? Yogera emyaka gyo. Oyina emyaka emeka? Oyina emyaka emeka? Oyina emyaka emeka? Yogera emyaka gyo. Yogera amanya g'emyaka gyo ne gy'okolera. Oyina emyaka emeka? Gwe okinye eki dini yogera amanya go. Gwani yenze Ssenfuma. Oyina emyaka emeka? Osomesaawa okolerawa Hillside ki? Yogera Hillside College Mityana byogere. Leero genda kitegeera. Obadde oyagaza ki omwana oyo manyi alina emyaka emeka? Alina emyaka emeka? Yogera ekituufu ekikuleese. Kyekibadde kikuleese. Yogera ekibadde ngenda kuyisaamu oluyo olulala. Kyekikuleese. Kikubeewo ky'wadde okukola. Mbadde nzize kumulabako. Kumulabako ngenda kukuba John ngenda kukuba. Obadde ozze kukola ki? Obadde ozze mulabako ngaani? Badde agenze nakwawe. Very sad. Wakazi abakulu tuli eno. Katonda abeereyo ne bamalayika n'agamba mutabani. Naye gwe bambi ayise Katonda wange. That was from the bottom of his heart. It is really embarrassing. Byengamba bitusobola okwewala tubyewala oli musajja mukulu osobola okukwana omukazi nabwo osobodde. Lwaki oba ogenda ku mwana omuto? Yagambye Mukama Katonda wange. Gwe kyomanya esaala tojongerako kintu kyonna Katonda egenda straight. Kitegeeza bingi. Mukama Katonda wange. Ekyo kyayogedde kifaanaganako gwe bakwatidde mu mmotoka olw'edda kiyiika emunoga Mukama Katonda wange. Obanga agudde mbabbi. Ogenda otunula emega. Nze nagwako mbabbi nga Mukama Katonda wange. Ogenda bagenda kukutta. Oli mu mmotoka nga ogenda kulaba oli ali ku video yako. Mukama Katonda. Nga tomwongerako kintu kyonna Katonda akuwulidde. Naye ogamba Mukama natuuse ntya wano. Banange mwesonyiwa abaana abato mubaleke, let them be kids. Kati abasomesa abaana bagenda kukoma oli ku mwana w'abandi. Kaakati ekisooka kiddayo ku kiri. Polisi yamukutte. Kiddayo ku kiri kimu. Polisi yagambye etya? Mogez Deputy Police Spokesperson Luke Wesjire, the Kanyanya Territorial Police is currently detaining Mr. Kato John Ssenfuma, a 40-year-old teacher at a school in Mityana, residing in Mukono district. Mr. Ssenfuma was apprehended on allegations of attempting to defile a 15-year-old girl, a student at the same school. Attempting bamusanze agaludde. Ojanno kolera mu kubikolwa kubanga bagamba nno a student at the same school where he teaches. The arrest follows a complaint lodged by Mrs. Sheila, 26 years old, a resident of Chebando, Erisa zone in the Kawempe division, Kampala district, who is a guardian of a 15-year-old student. Ms. Sheila reported that the family became aware of Mr. Ssenfuma's communication with the juvenile through WhatsApp, prompting his invitation to their premises on January. Abazadde tebaliwo kanzije wabula Ssenfuma ajoga. On January 13, 2024, Mr. Ssenfuma traveled to designated venue and was subsequently apprehended upon ngazze n'ekisenso kye mujjajja wattu.
abagamba an examination by a police surgeon confirmed a well-being of the victim. Taina buzibu yadde. As the intended activity did not transpire. The case the case file has been submitted to the police of the resident state attorney, and the Kenya police has received guidance on the next steps. The file is pending resubmission for a sanctioning, and the suspect will face charges as determined by the prosecution. Tubadde tugamba kendeza kumujjuzo mukomera kati nga gwe ono ayinza kuweebwa kibonerezo ki? Wakati agenda tuuka mukomera bamugamba omukyamugambye wali gezamu kibadde ogenda okukola. Kati ekisookera ddala binga teacher inosooka n'agibwako empapula ze. Tasobola kuddamu kubeera mu baana baffe. That is nga tugenda tukendeza mujjuzo mukomera akole punishments ekikulu yadde tannakikola tumala oba yakikola dda bamusanze agaludde nga yabadde kati ajja wa muntu we bamusanze just agaludde. Kati waliwo okuba nga abadde takikolanga naye ate asooka kati bamuggyeko empapula z'obusomesa aleme kuddamu kufuna mulimu wonna, then akole punishments. Tukendeze ku mijjuzo mu kkomera. Tuseka n'ekino kigenda eri basajja mbawulidde bangi nnyo mu ssimu omwo. Mbawulidde bangi awo nayinza okuba yagenze ku mwana muto, but you're victims of the same acts. Ekisooka oli mu WhatsApp ogenda okulaba akawala wakakwanako naye nga leero kabadde nayisi bulala. Omanyi ekisooka kati gwa bino bye tuwangaaliramu. WhatsApp communication emanje gane hafi nga twogera buli kaseera olina okusooka n'omanya line za hafi ze ziriwa. Hafi emanje kyatinga nawe waliwo common words z'otera okukozesa. Wowulira ng'omuntu ebigambo byemu si byakozesa. Waliwo ne some people bakosa shorthand, abalala bakosa ebigambo ebiwanvu, era nze nsobola okumanya nti eno conversation eno si yagimpeereza. N'omanya ng'oli bulijjo abadde atera okukozesa ddia ya DIA. Lwaki onakozesa ddia ya DEA? I've actually done that thing before with my friend. Nali nvuga and someone was sending me a message. Ne mugamba muntayipingireko muweereze message weti ne weti. Naye mukwano gwange nkimanya akozesa shorthand actually Kate. Ne mugamba wandika ekigambo nga kirama. Me I don't use shorthand because mu bwongo bwange nalowooza oli ajja mmanya sinza agiweereza message eyo. Lwaki leero azze nnyo ne mubeera buli ssaawa ompaguka bumagusi leero lwaki azze nnyo? Kubanga singa if he took time n'akubira omwana osanga yandikiwulidde ne mudowoozi nga likankana baba wali wamulikola ki amuli awo. I was actually seeing that conversation nga master sending anyo voice notes naye ate eri party nga teddamu na voice notes. Oba okitegeera. Yeah. So gotoba tomaguka bumagusi kino ekikola kya master tukireke nga bwe kiri awo eri amateeka gajja mmugira. Naye waliwo mwagala bakabasajja. Yeah. Omusajja nga yali ku ssimu. Ali ku ssimu n'ojja ng'omaguka. Omwana abba w'omukazi teyamugamba send me a nude. Omwana n'aweereza musajja munne. Ali n'amwere. Anga kati omusajja agachakachaka. Omanyi omusajja abeerawo n'agamba naye omusajja ono ankwanira mukazi. Babe mpulira njagala kulaba kompeerezaako. Omusajja n'abuuza n'agamba nfudde nze. Omukazi. Nawe agisabye n'ogyejjusa omusajja n'agamba mukazi ne bw'ayenda. So omukazi agenda mugamba yakuba direct you sent this picture. Omusajja yabadde kusa liya blocking nera okyovaako n'ogamba sajja muno bw'akusinga ensi. Ensi neerabye ebintu naye bambi twegendereze. Abasajja kino ngenda kibagamba kubanga ekyo bagamba okuva ku bwenzi mujja kunkyayira bwere. Asema oyogera ki? Okutabiikiriza ebintu ebyamakulu bitalina magezi. Aye. N'ekirala kyetubadde twogerako wano Mukama. Kakati mu bwongo bwa bulijjo osobola okujja mukazi go ka hafi. Ndi mukazi mukulu tunaatoba ffenna. Ogenda otya omwana muto n'ogenda wa? Akusalira waati. Akusalira waati n'ogenda n'ozunga ojja omulabeko mu nnyumba yaani. Musajja tuyaze n'obupiira bwe bamukutte nabo. Red hand. Yeekuuma yeebale. Oba pinki. Jokes aside, kaba kamanyiiro kankukunala nnyo. Tosobola olaba abasajja nga asuuza muwala mukulu. Ne batata babasanga nga ku nnyumba ne birawo kiboko ne bamuyira amazzi g'ebyennyanja olwo ku maka g'abantu ng'ogenze n'alaba mwana muto.
abasajja mulekerawo ejjakiriza eryo mukendeezeeko awo kyonoza tukireka awo bwe tulinawo kyakwefu njasamya embiira bitti